The Newsroom, where untold story is revealed. BTN Media beyond the newsroom gwomulungi agenda mazino kubanga otugoberera kyokola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala ate mbalamusaako eyo yonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kimugenda mazino okwera nga muwangalira obanga musinzira okubanga mutulaba ne banaffe bali emitala w'amayanja mu nsi ez'enjawulo kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala okubanga mutwesiza okuba mukutunambemu okubatuusaako ebigenda maaso mu ggwanga wetwogerera musajja mukulu Sebufu Edward oba Edi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Edi Mutwe abangi gubimanyi era nga ye akulira ebyokwerinda bya President wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero aleeteddwa e Masaka mu kooti ng'ali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala nga jengenze maaso n'okukomya era balooya be okubadde Kanso George Musisi ne balooya abalala bagenze maaso n'okubeera nga oboolya obooza ku mmunye okusinziira ku mbeera gy'abaddemu. Lop Joel Ssenyonyi Besekezi avuddeyo n'ayogera ku nsonga lwaki bavudde mu Parliament ate nga yabadde abagambye babeere nga bajja ababaka bonna mu Parliament. Ayogedde ensonga lwaki n'agamba nti kino kye bakoze kyabadde ku pulaani wabula ate tebasobola kwanjula buli kimu mu maaso ga kamera kubanga era ne bebadde bagenda okukolako bino bandibadde babeetegekera mu ngeri ey'enjawulo. Awo wennyini wenkusabira nno n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala. Ate era mu ngeri y'emu gwenga gwe munundi gw'ogusosola ba video zaffe njagala obeera nga nkusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga nyiga mu kagambo subscribe okone mu kadde wali waggulu okaje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tuteekayo nga bw'ogenda maaso n'okubeera nga olaba video eno engeri Edi Mutwe bambi gyakkakanamu n'ayunguka amaziga nga tegakyajja nakkirira wansi mpola mpola ng'alaga ebiwundu n'ebisagwo ng'agamba bukyanga atuusibwa mu kkomera tafunanga bujjanjabi okuggyako okumumirisa painkillers 12 buli lunaku. Agamba ekituufu kiri nti obulamu bo awulira nga bugenda tafuna bujjanjabi era ebigambo bye bibino. Tuwakkiriza w'amawulire okuyingira okulaga ensi we nali nfaanana nosalira ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasirya nakumanyira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta nenga nalabanga yali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakuba enfingo zino zaali mugundi namala wiiki ku nfingo nga ndi mazzi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mira painkiller 12 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongovule kalemerayo emikono oba bagitemako bagitemeko nfune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi sina bujjanjabi mu mbeera bwetyo ey'ennaku ennyo nnyini ddala ng'omutulugunya ali eriye aseka akuba bulatti nga bagamba era muddeyo kati mbaleetedde tteeka eribatuwala mu kkooti z'amagye ne muliba mulaba kaki basajja mmwe kale nno munnange enze nompawo n'omu oba oliawo agikungula. Bw'owulira Edi Mutwe ng'anyumya engeri gye bamubonyaabonyaamu ng'amaziga gamuyitamu takyasobola kuyimirira akakongovule bakakuba ne kakyuka ne katunula eri emikono atuuse ku sserigamba bo bagitemako bagitemeko asobole okufuna obuweerero naye awulira afa aggwawo. Bukyanga akwatibwa n'abonyaabonyezebwa ne bamutulugunya okumutuusa ku bisagwa ebyo byonna okubula okusaanyawo obulamu bwe n'okumutuusa ku kaseera ak'okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Tafunanga ku bujjanjabi okuggyako muwa painkillers. Painkillers kakkanya bulumi naye obulwadde busigala buluma bwe kiba kiwundu kisigala kivunda. Mu mbeera eyo eyokka abamaziga bwete waliyo asanyuka n'agamba nti yali mu basement ng'ayiga Lunyankole.
n'abalala ne bawagira ekikolwa ng'ekyo ne bagamba n'abalala mujje tujja ddu bayigiriza biseera munnange bw'owuliriza ebigambo bwe bityo bw'obeeramu ne that instinct y'obuntu oyinza okukeera ku makya n'ogamba oba ebikolwa ebyo si birungi yadde akamu n'akeddagala. Lop mu parliament akulira oludda oluvuganya mu parliament George Ssenyonyi Besekezi avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'atangaazamu olunaku lwajjo lwaki yavuddeyo n'ategeeza mu mawulire nti tebagenda kugaana kuyingira parliament wabula ssaawa nnya zijja basanga mu parliament era kye bakoze bonna ne babeererawo ddala ate era n'ensonga lwaki afulumye agambye kano kabadde kagenderere era katego ke yabadde yakakoze ng'akamanyi balina okufuluma kubanga mpaawo kibadde bagenda kubeera nga bazza wuliriza. First of all, those who are saying why has there been a change of mind? There's been no change of mind. We told you yesterday that we shall be in the house today at 10 a.m. and we were in the house. Some things we might not tell you everything. Yeah, it's also not very wise to give a blueprint of literally everything. Yeah, what's important is we did inform you that we shall be in the house today at 10 a.m. because that's our house. They can deploy, you've seen drones all over, they can do whatever and all of that, but it is our house. So we said we shall be here at 10 a.m. And whatever happened after that has happened, but we were in the house at 10 a.m. and that was very important. We had the option of not showing up today. Yeah, as some people were saying, but we said, no, this is our house, it is our space. We shall be in the house at 10 a.m. And we were. Do we have trust in the courts of law? Look. George Ssenyonyi agamba nti kino kyabadde kiteeketeeke bo okujja mu parliament bagende maaso n'okubeera nga babeerawo kigende mu likodi wabula ate bamale bafulume wananno wasinziridde n'alangirira kye bazzaako nga si kirala wabula okubeera nga bagenda kubeera nga beesogga kooti y'amateeka. Jjukira nti kooti ensukkulumu yavaayo n'esala omusango guno ng'egamba abantu ba bulijjo tebalina wozesebwa mu kooti z'amagye era neeragira bonna bagende maaso n'okubeera nga bateebwa oba bakwatibwe fayiro zaabwe zitransferingibwe zidde mu kooti za bulijjo. Ekintu nno ekyagaana ng'era bangi ku bo bakyagenda maaso n'okubeera nga obaoliwo bawozesebwa mu kooti z'amagye mu bumenyi bw'amateeka kubanga kooti ensukkulumu yali yagenda dda maaso n'okuba ng'ekikola ki ng'ekyo nno ekisalawo naye olwaleero kituuse ng'etteeka lino balireetera ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala litere liyite lisobole okubeera ng'oba oliawo liwozesa abantu bano abali mu kkomera nga babawozeseza mu kooti z'amagye kwegyo emisango gye bagenda mu maaso n'okubeera ng'oba oliawo babateekako nga bo abavunaanibwa bagamba nti emisango gino gye batuteekako mijweteke bujwetesi oba oliawo tetubirinaako yadde matu bajjasti batusibako obusibi matugambuzi kutuliisa ngo kakati awo wennyini Ssenyonyi wasinziridde n'ategeeza nti ekiddako kati egenda kubeera kooti. Wuliriza. Okufuluma tusazeewo nti tugenda mu kooti okuwakanya amateeka gano agaleeteddwa mu bumenyi bw'amateeka awatabadde consultations n'ebirala era ne kooti nayo tukigamba nti kooti ensukkulumu yawa ekiragiro ekyo kifuuliddwa kooti mugenda kutuulawo mutunule butunuzi temujja kwerwanako katusubire kooti ejja kwerwanako olwawo tukimanyi nti waliwo abantu ab'enjawulo NGOs n'abantu abalala ebitongole eb'enjawulo nabo abalaze nti bayinza okwagala okugenda mu kooti nabo tujja kukwatagana nabo era ensonga eno wamu nabo bonna abaagala okugenda mu kooti tukwatagane nabo tugende mu kooti ku nsonga zino. Mwebale nnyo. George Ssenyonyi agamba nti ensonga zino we zituuse bakugenda mu maaso n'okubeera nga bazituwala mu kooti oba oliawo tebajja kubeera nga bo bekiriranya n'ababaka abalala abagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo balinnya mu kimu n'abakulu abagenda mu maaso n'okubeera nga ate abagenda mu maaso n'okuba nga batukulembera. Awo wennyini nzikiriza nkuwe ebigambo bino nabyo biwulirize. Salawo tufulume tubalekere ebiteeka byabwe ebimenya amateeka netugamba tugenda kwetaba mu process ekola ekikyamu
kubanga consultations zikoleddwa Supreme Court yawo ebiragiro byayo ate ebiragiro bya Supreme Court muli mu kubifuula ekimenya ssemateeka yaffe akawaayiro 92 etugamba nedda eno process eno ey'okumenyebwa amateeka ffe tujja kugyetabamu oba oliawo singa waakiri bateekawo process yaba ne babebuuzaako kugamba ne bagezaako okulaga nti kale newankubadde tetukkaanya nammwe naye ndowooza zammwe muzireete ekyo tebakikola kwe kufuluma. Joel Ssenyonyi agenda maaso n'okubeera nga annyonnyola ensonga lwaki bo balowooza kooti kye kiyinza okubaayo ekyokuddamu newankubadde nga mu kutya okw'ekika ekyagulu nga beebuuza oba banaafunayo obwenkanya nga ebibuuzo bye biri ku mimwa gya bannayuganda bagambye nti olwo abalamuzi abamu bazze nga balabika nga bayimirira wamu era n'abantu nga bagenda maaso n'okubeera nga babawa bail newankubadde nga bakulembeze tebaagala bagende maaso nakubeera nga abantu nga bano baweebwa bail ne kooti okubeera nga esala emisango oba oliawo mu butuufu bwagyo. Agamba nti abamu ku balamuzi baasigalamu oba oliawo empisa ey'obuntu esobola okubeera nga bakwata ku nsonga eno. Joel Ssenyonyi ategeeza nti ensonga y'etteeka lino eno lye baagala okuleeta erya UPDF terikwata ku munnannuupu yekka wabula lino eno lituzingiramu buli munnayuganda yenna ate era ng'ategeeza nti n'abamu ku abo aba UPDF si basanyufu olw'etteeka lino kubanga mpawo by'amaanyi bigenda kubeera nga bibayamba nga wabula bino bitagetinga muntu wa bulijjo kubeera nga addizibwayo mu kooti ziri. Ebigambo bino bya Joel Ssenyonyi Besekezi. Watu watudde wano tugamba tugende mu house akazinga lukafe tugende tukakozese era nga bututeekayo ensonga ziri enkulu sifika tumujjukize nti nyabo ogamba ojja kuwaayo obudde bukyaliyo zino bills osobola n'okuzijja ku order paper n'oteekako ebirala abantu abalina endowooza ez'enjawulo abakugu n'abalala bajje mu kakiiko bawe endowooza zaabwe kubanga tewali kisiriira tewali kinatuddusa sipiidi. Obuliawo singa speaker yatuwuliriza n'agamba kale kati kyongere obudde kubanga netteeka lituwa ennaku 45 kakati gwa kakiiko okawadde olunaku lumu okusinkana abantu ab'enjawulo ekyo tekisoboka. Obuliawo singa yatuwuliriza twalibadde tukyali mu house nga tuli ku nsonga endala ez'enjawulo naye yaganye otuwuliriza netugamba kale kasa tukitadde ku record tuddamu okumujjukiza etteeka ki kye ligamba ku nsonga zino. Amanyi omusajja omu yagamba nti weewalanga nnyo nnyini ddala okulinnya mu bigere n'okusongana ddala mu gavumenti eyitibwa military government. N'agamba osaaganga nnyo ne the civilian government okusinga the military government nti eba nkambwe oluusi ekola okusalawo okukakali kubanga mpaawo n'omu gwe baba beeguya yabaleeta mu buyinza baba bajjamu n'amaanyi gaabwe nakuyiwa musaayi n'okugenda mu maaso n'okubeera nga bayita mu kulwefubana okw'enjawulo. Ye Ssenyonyi agamba byonna ebyakoleddwa mpaawo na kimu kyabadde mu mateeka oba oliawo ekituufu era ng'agamba ekiddako ye kooti egenda ogenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo eramula. Biki Joel Ssenyonyi byazzaako era biki byakootidde bannayuganda by'oba owuliriza wano. Obeera omukulembeze oba omukulembeze ffeno gye tuli bannabyabufuzi oba oli mukulembeze mu bamawulire oba oli mukulembeze ku kyalo kyo ne mu family oluusi oyina okukola decisions ezimu n'osalawo tugenda kukola bwe kino oba kiri abamu bajja kusanyuka abamu tebajja kusanyuka naye ate ng'omukulembeze kikukakatako okukola decision. Twatudde wano tugamba tugenda mu house leero abantu abamu tebasanyuse naye ne tugamba tugenze mu house era twabadde olunaku olwaleero paka tutuse tugamba nti kakati tukifulumye. So ate munnange bw'otakola kusalawo ekyo kikyamu okusinga n'okukola okusalawo okukyamu. Kola decision. Damali twatidde okutuyisaako emigobante. Munnange abantu bano tebaswala ne wano we tutudde bwe baagala bayinza otusangawo kati kwe kyekikulowoozesa nti wano we tuli safe era gye twabadde tetuli safe ate nga chambers ezisinga okubeera protected nti eyo abantu bamala gayingira naye bayingirayo. So twoyizaga nti kakati eri tuvuddeyo ne tujja wano we tuli safe wano mu boardroom ya leader of opposition n'olowooza nti ojja kuba safe bwe baagala kubanga vaani we ziri wali bayinza otukimawo wano naye ffe tetulina kutya era twagambye tujja kujja mu house leero oba badiployinze batya oba batya eno house yaffe abantu baatulonda wekujja tugenda mu kooti ku bills zombi zirina obuzibu. Bills zombi
twabaddewo kwebuuza ku bantu ab'enjawulo okumala ng'etteeka bwe ligamba. Of course biiri emu yate ekyamu nnyo kubanga yeekuusa ku bulamu bw'abantu. Eno eya UPDF eyo yo yakufana kuwona abantu babawamba bali eyo makomera bamachete bakalanzi baani bagenda myaka 5 bali eyo misango tegyatandika bali eyo kugamba eno yo of course baddeko nnyo ebbugu mu kubanga yo ekwata ku bulamu bw'abantu naye nga of course nga bwe ngambe tugenda kuwayamuko ne bannaffe abalala abituulidde bagamba nti nabo baagala genda mu kooti ngaffe tumuvinga awamu tubeere ne kyetuyita joint suit. Ekisembayo kisitu yes lwaki twakyusiza ensalawo yaffe ffe twasazeewo kati bwe tusalawo tugenda kukola kino era ffe tugamba nti kakati kale tukole bwe tuti naye kyenkiza nnyo twagambye tugenda kubeera mawusi era tubaddeyo paka yetugambe kakati tufulume. Wabuuziza n'ekirala nti tulina obwesige mu makooti. Munnange amakooti waliyo abantu abalamuzi era boolaba ne bagamba nti tulina okukola ensala ku lw'abantu. Mwami Museveni azze abayombesa mu abalamuzi lwaki muta abantu kakaluka kooti naye abalamuzi abamu basigala bata abantu kakaluka kooti nga bagamba nedda omuntu ono ddembe lye okumuwa bbeeru newankubadde Mwami Museveni tagala tubawa bbeeru naye etteeka bwe ligamba abalamuzi abo gye bali. Ate munnange ne kooti yennyini ensukulu yeyakola okusalawo kuno ku saidi y'abantu era gye tudda tugambe nti mwasalawo bwe muti bannaffe banate bo basazeewo okukola birala mugenda sirika busirisi nga kooti gye tudda mwebale nnyo. Beyond the newsroom omukutu semakutu ensonga semasonga kwezituula ne tuzisosootola bigambo bya Joel Rusenyo Besekezi bibadde mu lulimi Luganda lw'ensuubira nti buli muntu agenda maaso n'okulutegeera obulungi. Sijja kubeera nga mbitaputa oba oliyeewo Baganda bagamba akuddira mu mboozi tagiwoomya. Baana ba taata nga bwe tugenda maaso n'okubeera nga oba oliyeewo tubeera awo ne musabire nnyo Eddie Mutwe embeera gye yalimu mu butuufu bwekaabya amaziga bw'omutunako toyinza kulemwa kuyungula ziga. Olwa Katonda n'ensi yange mbagaliza bye munjagaliza sekita kitava ku ssengejjero banywanyi kifuuka wankindo ate era n'alima obulungi ate era n'annyuka zino obulungi agira n'ava mu ddiiro. Mbagaliza ebyo oba oliawo bye munjagaliza. Let's get back into another story. God bless. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.